Okutya obunkenke beeyongedde mu gavumenti ya Sseete Buhabulwa bannayuganda be basazeewo nti balina okuyimukiramu okugenda okukima Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga enkiiko zatandikizza ddala okutuula mu Entebbe. Bannayuganda bagamba bagenda kukima Pulezidenti waabwe oba mbeera ki bo tebatidde wabula kye baagala kwe kukima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kitiibwa. Bino nno byeraliikiriza omukulu Sseete Buhabulwa awamu n'akabinja ke olwa entuulo ezitandise okuba nga zituula mu Entebbe ate waali wennyininyini nga ba foot soldier abeerudde eyo batandise okwaniriza abantu abavudde mu bitundu eby'enjawulo abagenda okujja okwaniriza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bino nno byeraliikiriza omumpembe Sseete Buhabulwa awamu n'abakulu abali ku gavumenti ye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, munnange gwe tugenda okubeera naye ng'ennaku z'omwezi 5 public holiday baganda baffe nakyo temukyerabira. Mulina okitegeera nti ennaku z'omwezi nga 5 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ate munnange agenda kuba nga akomawo mu ggwanga era buli kimu kigenda kuba malidaadi sanda. Tewali muntu yenna agenda kuba nga agambayo anti omukulembeze w'eggwanga, the elected president, agenda kuba nga atudde ku ntebe, agenda kuba nga atudde ku ntebe era nga buli kimu kitambula bulungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omununuzi w'eggwanga era omukulembeze w'eggwanga, akomawo ng'ennaku z'omwezi 5 era nga ba foot soldier batandise okukola omulimu ogw'enjawulo okulaba nga baaniriza Pulezidenti waffe mu kitiibwa. Njagala nkulage embeera bw'eri Entebbe nga ba foot soldier bakuba olukuŋŋaana olugenda olukola enteekateeka z'okwaniriza omununuzi. Kiraba bulungi ndina mwe batange tuli wamu. People power, our power, people power. Banange tulina ensonga enkulu egenda maaso mu ggwanga era mmanyi mwenna mukimanyi bulungi lwakubanga diversion nazo nyingi ezitambula maaso mu ggwanga. Bulijjo mukiraba pulezidenti w'eggwanga atambula n'afuluma eggwanga n'atambula n'agenda netabalagangako ku ntambula ye. So ndowooza mwenna abali wano muli bagezi. Yavuddeyo n'abalaga entambula ye n'abagamba ennaku z'omwezi nga 5 agenda kubeera ng'akomawo. Mukitegeera bulungi baganda bange. So abantu b'Entebbe naddala ffe ekituleese lwakubadde mu birabyo ebibaddewo era tusaba mutusonyiwe ku kibaddewo kubanga abantu bonna be mulabye abali wano balina interest zaabwe ezitali za ggwanga. Ekyo ngenda kukyogera kubanze siri munabyabufuzi ate sinoonya kifo. Mukitegeera baganda bange. Baganda bange nti ensonga ezisinga okuba enkulu tuziteeke ebbali ne tukulembeza ensonga ezitali za makulu. Pulezidenti w'eggwanga akomawo mu ggwanga ennaku z'omwezi nga 5 lugenda kubeera lwakuna lwa wiiki ejja. Manyi mwenna mukimanyi bulungi kuba yabagambye yakibagambye tabalagangako ku ntambula ze. So bulijjo mudimandinga ne mugamba Kyagulanyi tavangayo tubuulira, Kyagulanyi tavangayo fuuwa wiso, Kyagulanyi ne mumubanja wiso nga muliga abagamba nti twaga erimu lya Kyagulanyi. So lwelwo olunaku lwokka namwe lumusobola okukozesanga mmwe okusobola okulaga dikiteeta nti mumukoye. Kuba mukimanyi bulungi Museveni tetumutya. Baliwo abali wano nga batya Museveni. Kati mutandikire kuuze mugende mugambe Museveni nti komanda Waiza yazze Entebbe n'agamba takutya. Bagambe n'abasirikale ne mutya nabo banyigirizibwa mubuli wali mubatidde olw'okwamula abapakinzaawo nabo bapakinzaawo lwanti ode ziva waggulu bayita abavu. Who's abavu? Muye Kanyale. Abavu yani Kanyale. Kanyale. Buli otinabeera abasirikale mulaba babateeka mu fiya nga ffe gye batuteekamu. Mukimanyi bulungi abazeeyi abali wano oyo muzeeyi abadde mmeeya asobola okunjulira. Museveni buli tugenda mu kiseera ky'akalulu avaana alisanzi mingi mu bbanga n'adiployinga abasirikale bangi abakadde ne badduka ne bamaama tumuwa akalulu tetwagala tuza mu ntalo zaaliwo.
Namwe mulowooza bwe tunabeera nga buli kiseera tweralikira ntayo tugenda beera wange eggwanga liggwawo. Osekeera Museveni ogwe mulaba buli lunaku akozesa obukadde bw'esimi 10,000 ke kakadde ka dola kakozesa makage gwe wakozeseza mmeka? Faba mukadde ononya n'ennusu 10,000 lw'olyamu ekyokulya nga tolulina. N'okola nezigaana. Ololya n'ennusu 10,000 nga ne Museveni akozesa obukadde 3,000. Abo abasirikale bamulaba babawa obusente butono nnyo ate nga Kyagulanyi yabagamba omusirikale atandikirwako gwe bayita private agenda kumuwa akakadde k'ensimbi. Mwena mukimanyi bulungi. So temubatya tuli nabo mu struggle. Baganda bange ennaku z'omwezi nga 5 tubasaba mwenna musituke. Ffe abantu ab'ewala tugenda kujja kuyambako mmwe kubanga mwe bannannyini airport. Ate okujja ku airport tolina ssaba lukusa eyo yaggwanga. Mukimanyi bulungi gye tulina. Tetulinayo airport ndala yonna. Mwabirabyo byabadde Canada. Mwalabyo abantu nga bagana okujja ku airport okukima. Ekisegeera. So banange ennaku z'omwezi nga 5 ffenna tukeere ku airport ate si ffe ffekka tubagamba ab'ekasese temutawaana kujja Kampala. Namwe mukolere Kasese bucye ku majjange ekibuga ky'e Kasese kijjudde abantu. Nga bamwaniririza eyo. Okisegeera. Ab'Embalala namwe mujjuze Embalala. Naffe ab'e Kampala twegatte ku Entebbe tusobole okujja okutuuka okwaniriza omukulembeze wekiba kyetagagenda mu State House naye tugigendemu. Mwe mulowooza twakungaanyiza abantu milioni 2 Museveni asootule mutwala. Bino bye twogera mu public bye twogera ne mu kukutu twogera mu kukutu twogera kusobola kujjako Museveni. Naye tubeera mu public twogera kusobola kujjako Museveni. So tewaliwo omuntu ajja mubatisa nti ate bino Museveni gwe mulamu omukulu gwe tuliko. Kubanga Museveni ensonga lwaki abaana baffe bafiira malwaliro, lwaki abakyala bafa nga bazaala, lwaki olaba emulago bali abayitako emulago. Emulago mu ddwaliro ekkulu bazimbyemu first farmers. Ng'ogenda ku ddwaliro nga gwe omunaku bavudde eno nga ogenda ku National Referral ogenda tuuka bagenda kuwandiikira ddagala bagambe genda oligule. Naye eddwaliro lirina okubaamu eddagala erijjanjaba abantu ba wansi kubanga batujjako omusolo kumwana tawayo musolo. Nankwadde mmwe muyinza oba nga temumanyi pate gugwa naye n'owogula ekibiri kyoba owadde omusolo. Museveni kati ffe omusolo gutugaanyiwamu ffe nga ffe bannayuganda. Museveni yeewola ssente mu mannya g'abannayuganda naye zikozesebwa abantu batono. Mwalabye lwaboogo bamutadde ne mu bajeti y'eggwanga olw'okuba yawasa mwana w'omukulembeze. Mulowooza bigenda komadi ebyo? Kubawo nnyawo. Mulowooza bigenda komadi? So ennaku z'omwezi nga 5 pulezidenti yafuuye effirimbi. Kitukakatako mwena abali ab'e Kasese mukolere Kasese, ab'e Fort mukolere Fort, ab'omu Arua mukolere Arua. Tukere ekibuga kya Arua nga kijjudde. Ab'e kibuga Kampala namwe mutambule nga mudda Kampala twetaaga wanu nga mwena muzeeko airport. Tugende ku State House tugiwambe kubanga bino si byakwekweka. Nze komanda waiza mutambule ate abo abasirikale mubagambe komanda abagambye. Abo abasirikale mubagambe komanda abagambye. Order ne order. Mbawadde order kola olunaku nabo batambule nga bada ku State House kuuma abantu ba bulijjo. Yongeramu. Bakuuma abantu ba bulijjo tewabawo omusirikale akuba omuntu yenna omuggo. Kubanga buli agenda okuba omuggo tugenda muvunaananga ekoti y'ensi yonna egenda batunuuliranga ggwe. Era ogenda vunaanibwa nga ggwe mu koti y'ensi yonna. Gwe wonna alowooza nti ojja kuba munnayuganda emigo ogenda kuba bannayuganda amasasi ogenda vunaanibwa nga ggwe. Era bikole nga obikolede ku oda za Museveni naye gagwe agenda ovunaanibwa. So bannayuganda baganda baffe tubakuume tubawe security. Tewaliwo nsonga lwaki tukuba abantu amasasi. Abaana bakitaddemu nnyo amaanyi kadde kakwaniriza mukulembeze oyo abadde komanda waiza tweyanziza nnyo obaka obulungi bw'otuwadde obubaka ne confidence eyo banange twetaaga abantu bwe bati abasobola okuyimirira ku magulu gaabwe ne boogera ebigambo bwe bati ebituzzaamu amaanyi ddala nga bituzzaamu amaanyi nga bituwe ekyokuddamu baganda bange kubanga tulina akaseera katono nnyo okulaba nga twaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Bobi twagala ekiseera ekyo tukikozese effectively
tukifunemu omulamwa, tukifunemu ekyokuyiga, tukifunemu ekyokukola, tufunemu we tuba tutandikira, kubanga omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, munange ndi time eno gye tuzze okukozesa banange tugikozeseze ddala. Baganda bange, mikwano gyange, tewali kigenda kugaana, twagala ffenna tusimbule wamu tugende Entebbe twanirize omukulembeze w'eggwanga. Abaana twagala mugire ddala, mugire ddala, ate mujje mu kitiibwa n'essanyu twanirize pulezidenti waffe. Twanirize pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba akomawo ate mu kitiibwa ekiyitirivu. Banange twejjemu okutya, twejjemu obutiitiizi, kubanga buli we tutya tetulina kituufu kye tugenda kutuukako. Ne bwe tuwaana ne tugamba nedda enough is enough, tugenda fuuka abawanguzi ate era tugenda gatta amaloboozi gaffe tufunemu ekyenjawulo. So baganda baffe tubakoowoola nga tubasaba mugwemu okutya, mugwemu akatengo, ne Uganda yaffe tuwali gwe tugirekera, tulina okwerwanako ne tutaba nga tukyusa eggwanga. Museveni takyalina kiddako, ebyo birabika nga byakomye, so takyalina kiddako. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tubakoowoola yonna gye muli nga tubategeeza eggwanga tugenda kuba tulinunula. Abo bonna abali ku byabwe munnange bakola byabwe tebalina kye bagamba, tebalina kiddako. Tuli mu Uganda yaffe ate erina okununulwa mu mbeera. Uganda yaffe erina okununulwa, Uganda yaffe egenda kununulwa, Uganda yaffe egenda kubeera ekyenjawulo singa tunaaba tugasa amaloboozi gaffe ne twegattaamu okuginunula. Abaana bo basimbudde.